Omulungi atulaba nkwaniza nnyo nate wano ku Bukedde TV mu kaseera we tukutuusizaako embeera y'obudde. Omwanjuzi nze Lubega Micheal. Enkuba ekyagenda mu maaso n'okutonnya mu bitundu by'eggwanga ebitali bimu era we ziweredde essaawa 3 ez'enkya ya leero. Masaka yabadde wezeza milimitaazi 11.7, Entebbe milimitaazi 8 so nga ate yo mu Kampala lwafuuyiridde. Bwe tutunuulira ku bifaananyi ebyo ebikubiddwa ku ssemazinga wa Africa bitulaga empewo okuva mu gabira ag'e Congo nga zoolekedde eggwanga lyaffe ekireesewo enkuba okutonya mu bugwanjuba bw'eggwanga lyaffe, so nga ate empewo enkalu okuva mu ddungu ery'omu Sahara kireetedde ebitundu eby'omu bukiikakkono bw'eggwanga lyaffe okubeera eby'omukalwe. Enkya ku makya tusuubirayo oluwandaggirize mu nnyanja Nalubaale, olwo ebitundu by'eggwanga ebisigaddewo ebirala tusuubira nti akasana kajja kkeera kwaka. Waliwo embeera eno tugisuubira okukyuka mu kitono nnyo ddala nga mu Kaseese ne mu Kabaale tusuubirayo enkuba, olwo ebitundu by'eggwanga ebisigaddewo ebirala tusuubira omusana okwememula. Ebbugumu eryawaggulu tulisuubira okutuuka ku degrees 31 mu bukiikakkono bw'eggwanga lyaffe. Mu Kampala n'Emiryango tusuubira ebbugumu okutuukira ddala ku degrees 28, so nga ate yo mu nsozi ez'e Kabaale ebbugumu eryawaggulu tulisuubira okutuuka ku degrees 25. Bwe tweyongerayo mu bibuga ebimu ebiri ebusukkansalo w'eggwanga lyaffe mu Mombasa, Dubai ne London tusuubirayo enkuba okutonya. Kyokka yo mu New York tusuubira nti ebbugumu eryawaggulu lijja kutuukira ddala ku degrees 9 era ng'obunyogovu bw'amaanyi mu kibuga ekyo. Ebyo bye tukujjidde mu kitongole ky'eggwanga ekivunaanyizibwa ku mbeera y'obudde wano ku Bukedde TV. Nze Lubega Micheal.